The Newsroom, where untold story is revealed. Omulamuzi ng'amusomera emisango muzibe tuli ku kamera mpositeri ng'afukamira ng'akola bw'ati taata omulamuzi ize birungi waabwe birungi Ivan gwe mumanyi obulungi ndi muzibe ndi muzibe nsaba nsaasire simanyi kyekyandiko n'omusango gwo nakola ki naguzza naye nina ekizibu sisobolayo mu kkomera gye bansindika. Lwaki? Ndi muzibe sina we neeyamba bannyambako buyambi bwe kuba kugenda mu ttooyi oba fukaawo weebo oba kulya so nange sisobola wa mukomera badde nsaba ow'ekitiibwa omulamuzi munsonyiwe. Kkooti ekusingisiza omusango ogw'okuba nti wasobya ku mwana oluvannyuma lwaggwe okugukkiriza nti waguze. Ow'ekitiibwa nange nina kyensaba nsaba nga nfukamidde mu maaso ga kkooti nsaba Mukama Katonda kitange enneenenya olw'ekikolwa kye nakola. Ow'ekitiibwa omulamuzi nsaba ndi musajja muzibe mukomera sisobolayo ntambula bankwatiridde bukwatirizi mu ttooyi bantwala butwazi. Omulamuzi akulira abalamuzi ba kkooti entebe mukono Paul Matyama asingisizza muzibe omusango ogw'okusomya ku mwana ow'emyaka 15. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Welcome to the show. Tuli ku Thunder Media Sako Beyond the Newsroom. Ndi neddeno tugenda kuba twogera ku nsonga mpitirivu nnyo ezitambula maaso mu ggwanga lya tulino Uganda. Bingi ebitambula okuli bannaye Mr. Ken muzibe wa SB4 Pastor omupya. Simanyani lwaki basalawo okutuuma muzibe ono mbu muzibe w'SB4 anti yesinga okumwatiikiriza ennyo mu mawulire nekitegeeza nti bamumusibeko abawwe yamuleeta kumpi buli bwedde akola vidiyo muzibe wa SB4 bamusibye muzibe wa SB4 kaweddemu neŋŋamba SB4 yakola musango okumukolako amawulire. Anyway, abamu nno bagamba oba SB4 yamuloga kwe kwala omwana. Tujja tandikira mbuuza ku batulabaddemu. Abalungi abatulaba ku Thunder Media, the exclusive, whatever you are, mbebaza mwebale kubanga mutulaba n'okutugoberera. Banywanyi mbasaba nno subscribinga ku mikutu gyaffe. Yep. N'okulayikinga vidiyo zino ate ekyo kiba kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Thunder olwaleero osanyusa okubanga otuzzaako ku Thunder Media bulijjo neesunga ddi lwende tuulako for the very first time. Yeah. Bwejjo tukoma owaayi ki ekiriwo kapyaki n'akantu nga kagaanyi ne waleesa enkuba mpya kati oleeta baabizibu bwe bataba babizibu oleeta bazuikula bafu mbadde wano ne ntandika owunyiriza akawuwo k'emiramu naye nga tobanga sebo tebabeera baabizibu kali naleeta oli omuwala atalina kituli wange wakwatayo n'olugano n'okeberako n'olaba omwana nga talina waafukira waafukira alinawo n'ekigendamu yagamba waafukira alinawo era n'amnyinyonnyola bulungi ebika by'ebituli omukazi by'abeera alina okubeera nabyo naŋŋamba ku byonna kimu kyatalina ebisigadde abirina. Kiriwa kyatalina
Alright, tutandikirawo. Owaayi. Wanjita. Njagala tutandikire ku nsonga ya Muzibe. Nakulabako ko webback. Okuviira ddala Muzibe ono we yatandika okujja mawulire ng'ojja ogoberera ensonga ze zino zonna ezaaliwo okuviira ddala we bagamba nti nno mufere simanya yeefudde Omuzibe naye alaba akoze eki wonna awo. Nga tetunnatuuka ku guno omusango gwe twalabye olunaku lw'eggulo nga ffe twalabye bwedda agavaayo bagamba bamusalidde emyaka 44 era gwava okuŋŋamba kati nti ate bannamusalira. So njagala otufuweeko ku kifaananyi kya Muzibe ono okuviira ddala eri Mubende gye yava. Muzibe ye Ivan Birungi gemanya g'amatuufu ate yabeerako ne mu kitundu kye bayita Kirungi Mubende kwegamba buli kirungi kimutambulirako. Kulono ebibi bizze. Alright, njagala otuweeko ko background ya Ivan Birungi. Ivan Birungi oba Muzibe sijja gamba nti mumanyi nnyo. Mba nnimbye kuba omuntu gw'omanyi ennyo olina okuba nga omulabye mu buto bwe mu kukula kwe ng'omugoberedde mu buli kimu. Naye mu mbeera ey'amawulire yo ekyamazima amatuufu ndabika nga mulabye. Ndowooza ne Beyond twali nakatandika channel eyo gwali mu gwa around Sigwakuna 2024 ndowooza story ya Muzibe yajjanga mu Gwakutaano awo Gwamukaaga bwemba seerabidde bulungi. SB4 n'amukolako ne bamuyamba Mama Fina okwali okumuwa ssente yali agamba nti asula mu ka tent ne bamugulira akapoloti ako ne bamuzimbira ku ssente ze bamuwa n'azimba akayumba ke yali alimu. Oluvannyuma n'agamba SB4 nti yalya ssente. SB4 yamwawula ebigambo ne biba bingi. So SB4 n'ayagala okuprovinga ewajja emboozi ezigamba nti si Muzibe byali bingi. Sembuzi bwenyinyiitira Vicky agenda agikola owa Vicky exclusive njijjukira bakubagana wakati wa Vicky nani SB4 Vicky akwasa Muzibe Bible nti rayira nti bino byengenda okwogera ge mazima ne Muzibe nga agibaka Muzibe nga abakaki Bible kati ife mugendo kola embuuzi eno ku Muzibe nayagala kujjayo amazima kuba Vicky as a person mukwano gwange ate tukola omulimu gwegumu yomu ku bantu bensanze nti mufiirudi wano nanyamba banzijukira nawe twagenda okukola emboozi mu kuziika baby day we Mubende Vicky yambeererawo so being that mufiirudi ene y'amawulire mu blogging Vicky yabadde munnange so kati mu ebyo byonna ate nga saagala kubeera ku side ya Vicky muwagire ate nga saagala kudda ku side SB4 nali nino nnoonya amazima ge galiwo olina kubeera wakati awo neutral togwawo SB4 togwawo Vicky kubanga the end of the dog genda sinkana SB4 nga wamuyisaamu eggaali wamuliisa kyataalya n'enkubira Sewajje oyo omwana wa NBS omanyi twasoma n'amawulire n'emukubira nti Sewajje kino nekino era yakola namugamba muganda wange Sewajje ewongo ina TV gwe tolaba TV Omuzibe nga akayanira TV wamma erinnya kwendijjuukiridde era ako kati gwe era kwenyumisa emboozi ya Muzibe so then nga aliwo n'omulenzi obula bamuyita Obuwa kati kale ali Saudi Arabia ali Dubai oyo nali nakola naye ku radio nadda ku radio point ye Mubende Sewajje akola ku point ye ya Sekikubo even right now so bwetugenda okukola story tutuuka ntunva mulungi e Kampala ntuuka e Mubende okola story yani ya Muzibe kono mumanyi bulungi oyo yabeeranga wano mu kirungi ng'atambula n'akawala nga bwakola ki bwasaba ssente Muzibe oyo mugezi nnyo ne wano ku radio twatuuka okumugoba buli kaseera ku point ng'ajjawo ngaze kumusaba buyambi teri mukozi wa ku point gwatamanyi teri mukozi wa Tropic FM Muzibe gwatamanyi mu Mubende tewali radio nga mukozi wa ku radio atamanyi Muzibe nze nabagamba nti Muzibe nasooka okumulabako way back nga ne mu secondary nali nsoma Kiboga ne mulaba nga zosaba obuyambi kusoma naave Mubende najja Ekiboga Muzibe omuyitawo wa mmere
kati tebamukwatidde mukono nga gyabadde ye twogera ebyo byonna era bwezo saga wezajjawo ne bajjayo n'obutambi bwa soroti obwa soroti obwa radio simba ate akasimba ke kasooka myaka gyadde so kati obulamu abadde ng'abutambuliza mu mbeera bwetyo so kati emboozi ya muzibe ejjawo okutandika okugijjiramu tutuuke wa muzibe nga tukonkona kokoko nti muzeeyi remember nti nze bwe mba ngenda okukola story ezimu some kind of investigative either we siba ne backup camera empa video ngenda ne recording eskedoboozi era bwoddayo ku channel yange ojjawulira amaloboozi nga tunyumya eddakiika nga ana ezaasooka ng'agaye tewali kamera nti ate muzeeyi olabawo kamera tewali nti nanyumya akana n'akataano olwalinnya mu nju bwe tuti ekigere muzibe yagamba ebigambo bino wammanga buno obuwoowo bwempulira nga sibwa wano mubende bulabika bwe Kampala mwalimu ekubya obuwoowo kugambye muzibe mulaba edduka mwalimu ekubya obuwoowo buli omu aba n'obuwoowo obwo bwakozesa n'abuwulira nga si bwe mubende bulabika bwe Kampala kyono siwajja nkola ki mumanyi ng'amutegeredde kikawoowo ku kawoowo ate siwajja ekola ki mumanyi naye ate bano ababiri sibategeera naye ate ono bw'ayogedde ninga eyakamuwuliramukko okolako kumpi wano omulenzi by then yakamala omwezi gumu ku poyinti olwafuna gundi ewulira nti ninga eyakamuwulirako wano kyekitegeeza nze yali tampulirangako kuba radio ndowooza gye nali nkolako emubende nga tebagiwuliriza nnyo okitegeera ekintu ekyo so tunyumya ne muzibe bino biri ebyennyumba sente bikoze bitya SB4 n'omubinnya SB4 muzibe naye gwe sooka ombuulire oli waawa ng'akulemeddeko ggwe oli waawa takutegeera takulabangako ku leediyo zonna oli waawa naye ndi munnamawulire era nkolaganye ne bano okumala akabanga nti mwagala kitemundikoodinga nti ye tetujja kulekoodinga muzibe yatutandika otuttotolera emboozi ng'agamba ssewaje naye gwe nkumanyi toli mutabani wa gundi tebakuzaala wano nga gwayogera amumanyi ddala nga byebi amanyi nnyina amanyi kitaawe amanyi baganda be koze muzibe anoonyereza omuntu n'atuuka okumumanya buli kimu waliwo ekirala nange nga tutuula nga muzibe akkiriza ajja muki mu kamera mumumatiza mutya kuba yasoose bagamba tewaba wajja wano nekikamera kye naye nga tugamba nti kati munnange ebintu birabika byakoze eki byatabuse nti abasajja bandi baba bagenda kukusiba koye anti kakati ate kakati nze olaba sirina buzibu wabula SB4 yalya sente zange amuwa sente zange nnyingi n'afunawo kyekwasa amangu nalya sente zange biki mufere nnyo ofa ate batugambye oli mufere tolaba nga lwaki sirabanga nga lwaki nze ndi muzibe ndi munaku sirina nyamba siraba lekimu kofa ndi kati genda mu kamera onnyonnyola abantu ojeyo amazima munange muzibe nga mumusendasenda ng'atuula mu kamera atunyumya kanemu kanabbiri nga siwajja muzibe tutuuka mu nju gye bazimbye nga muzibe ayinamu 32 TV empya ataddeko ekisowaani ekisowaani ekyo laffe kikyasinga otumalako plan tuga muzibe akisowaani agenda kubaala baki kati muzibe ekyanyumira wano recently nga nkomyewo e Kampala nzamu mukolako story mukubira nga ndi ne meya nanga kasirye ng'amumanyi fit kasirye meya ndudde okulaba ndudde okuwuliriza nkulaba ku KBS omuzibe
Mpozi sawa meka 10 au ku KBS manyi nafunayo ka TV amanyi mugeza amala nadda abaana bakundaga bwamala okwekubengalike koze ndi muzibe abaana bakundaga meya kati nkulaba ku KBS oku yes kati ako akameyo kawoledde kati wali babuuza muzibe tumubuuza muzibe ogamba oli muzibe era tolina buyambi ab'okukyalo nga bagamba oyo mufere muyayi omukasajja kabibi bwemwatuuka ku kyalo bwe batwe bali bagamba bakuŋŋaana bo nga bamumanyi twagenda okuvaawo interview okuggo nga bakuŋŋaana abantu nga balinga mu 20 awo jjukira twatuuka n'otuuka ewa chairman I think you saw that story so wajja abuuza nali ku kamera nobwa remember nti twalina channel 3 nali ku kamera nga nkwatirako ne Ssewaje Ssewaje n'amubuuza ekibuuzo muzibe ogamba oli muzibe olaba otya TV n'amugamba gwe Ssewaje wo toyinayo TV wo tolaba TV nti njirina naye siri muzibe kati nze lwaki toyagala mbe na TV era n'agamba SB4 aleka abantu babaagala okumuyamba bakole eki bamuyambe ave mu ki mu nnaku gy'alimu so muzibe ebintu bitandika okumwonoonekera waliwo omwana wa Ekimedia naye akola ku point bamuyita Eddie so Eddie digging a story deep because sayinamu interest nene nze kinali njagala okularifyinga masekati gaabwe inti jukira Vicky bayina banawe bakolagana nabo nga bolaba SB4 bwali mu mugongo gwa mama Fili abatakolagana mu line yeyo that's why baye kubanye ebiseera ebyo nebekubanya olutalo buli omunga asindika ku side olutalo lw'amaanyi okubeera Vicky nobubuuza Vicky kino kiki mwana embeera gibanenako segete not just because of or no cause okay if it's that then kati atefe katujja nga tuli Newton tubayiko kye tukola ki kye tujjayo Yambuzi ya muzibe nga yandetera binagenda nove mubende nga afune simu is be threat sawo kibi abantu isatisa mbuchi mumbozi za muzibe ngaba kwezirine kuweyo channel agamba gwe bikoze bitya byoyingiridde togera kubisobola bikoze bitya obera wano konze mukuru wani gwekanga so byali biwanvu nga twebuuza ekibuuzo muzibe inayo ka group kabanne nga bo bafereraawo oba nedda nga be bali mukube simu kanga bali abamu badde mabega so twayebuuzanga ebibuuzo bingi paka Eddie bwe yatuuka n'afuna famire y'omwana ono gwe yali yakozesaako mu kumuyambako gwe ke yalinga atambula nako ng'agamba nti mwana we nga ke kamukwatira ensawo ey'okusabiriza okugira mbu omwana yamukozesa omwana oyo bikoze bite batuuse mbazadde be maama akaabye biki so muzibe oyo nga bagira abasibwajo naye bakipika nnyo being that it was the trending story in town bagikama nnyo ne bituuka ne bitama n'abamu ku internet ne bamusiba nako ani gwe basiba muzibe mweyo saga yennyini kuba mbadde njaga kubuuza agibuukamu atya muzibe bamusibako kati jukira SB4 addamu okujja n'akola ne Ssewaje story nga Ssewaje amunnyonnyola obuvo n'obuddo bwa muzibe mu mubende ebbanga lyakoze eki nti akakazannyoko saba sente zaakalira mu sente nnyingi n'okulimba jukira SB4 story yegenda okumugejjako emuleetera ebizibu omusajja yagamba yali mugagga nnyo ng'anoonya n'abaana be baabula bamukwata ne bamussa mu safe house ne bamukuba ebintu mu maaso omusajja n'amugamba muzeeyi onansaasa onansonyiwa n'ekino kye ngenda okukola togenda kuddamu kulaba naye safe house yaliyo yagamba bamutwala mu safe house ne bamukuulamu amaaso simanyi ne bamukola biki bamukuba ekitala mu maaso n'ekyo kye bamukuba ng'aboolaba leno namugamba muzeeyi onansonyiwa ku kye ngenda okukola ne tojja kuddamu kulaba
Ati SB5 embozi we mugejjerako. Embozi we mugejjerako jjukiro yo muzibe yennyini. Bobi Wine yamupostinga nako. Ngagamba ati ku page ye. Anti jjukire story yali nti bamugoba ku ttaka. Bwe bamala okumujja ku ttaka omusajja yali omugagga buli kimu. Ebintu bye ne bitwalibwa state. Nagamba Bobi Wine nagipostinga ng'agamba nti abantu bangi bannayuganda babonaabona nga baggiddwa ku mataka naye nga ababagyeko be bali mu ki? Mu buyinza. Bobi Wine naye yayokya. Muzibe yayokesa principle. Muzibe teyakoma kwata bantu ba wansi. Teyakoma ku bakadaama naffe. Na principle namukwatira. Yakwatiramu ne principle. Kati ndowooza SB5 na calls omuliro ne gukola ki? Egweyongera. Kati kwe kujjayo obusitole bwabiri byayogera nga ali ku Top TV. Ku radio Simba. Ku Soroti ne ku Simba gye yasooka. Nga byonna obuvuga story yagejja ne bayita n'oyo Koni Narugwa. Koni wali omulabyeko mu interview yonna. Yadda ayogere ku mboozi eyo. So this is one of the biggest stories in Uganda. By the way go omwaka muzibe yagwetikka. Yenga gwali mu bingi. 224 omumanyi. Neera n'agwetikka. 224. Okimanyi sound ya gwenge wola ba TV. Sewaje woto ina TV. Sewaje woto ina TV. Yakoro 224. So muzibe akutte bakadaama abatadde wali. Akutte mmwe bannamawulire bayintireki kyo baani abatadde wali. Nalumba principal. Namukuba wali. Kati ne state n'agiyita. Mujje. Yanze muzibe. Enza muzibe. SB4 ye baba. Bino bintwala eno. Ate n'okundisa ssente nako bwekuli. Muzibe kumanya yali mugezi. Bwe yabalabalamu ssente ze bamuwa nezaagenze mu kuzimba enju n'abalanga wali wasigalawo. Walina okubaawo change. Nagamba olaba ezajja ku simu yange zaali bwezi. Ate olwo ezajjanga kuyiye. Abantu tebayambika. So n'abala nti olaba ezizze ku yange ziri bweziti. Kati olwo eyiwa mwenye. Ekitundu ne kitandika okumudibirira. Muzibe n'atandika okwagala otunda we yali abeera. Baguse bamugulidde amafiini. Era abaana bamusiba abo basiwajeke bamukola. I'm sorry to say this, bajja kunyiiga. Bamugamba batundawo. Bafunye omuguzi. Kyovulaba bwe muntu ki poliisi bwe yali egenza okukwata n'osanga nga kamera egoberera ova ku kkubo paka gye bagenda omukimira ne bamukwata ne bamutwala. Everything it was on camera. Ajja biri ku channel zaabwe birabika. Ne bamukwata ne bamuteeka munda. Ne bamugulako emisango gye bamugulamu nga kwe kuli omwana ono gwe yali atambula naye nti yamukozesanga. Nga bw'omanyi nti bwe wabakubiranga nga bagamba just ka content. Ne wayita ebbanga ndowooza yamalayo omwezi nga gumu ku ebiri. Ne bakola ki? Ne bamuta. Ndowooza wayita emyezi ng'ena. Before mukwata yasooka ne bagamba nti Muzibe yadduse mu Benda ali Kampala yaguze ne kawundo mpya. Kati sente azijjeewo. Muzino se bamuwa nti Muzibe yakubye ddiiru ya ssente n'atunda n'otunda we yabadde yazze Kampala yaguze kawundo mpya. Awo we mukubirira essimu nga ndi ne mmeeya n'amuga mmeeya wabula nga omuzeeko nnyo kasirye. Nga mumukubira mumanya alinamu ettooke. Tumubuuza nti mwagala mukuba luseke. Kuba mmeeya waaba luba luseke kati looza yawulira nti Muzibe yakikwasizza. Deno leeta essimu tukubire Muzibe. Muzibe nga agamba mmeeya amulaba nnyo ku KBS. Aywana. Kawundo eno ng'agyevugira oba? Mbu yafuna ddereva omanyi Muzibe mugezi. But I think Kawundo teyaliyo. Just gaali mawulire nga bamukipingira mawulire okuva nga avaamuko kantu. Kuba tulaba nti n'ebyo ne bw'osanga eyo video ya Kawundo wange eyinza oba eri mu 8. Ziri ze namukolako ziri 224 5.
Muzibe yali atambula ka social media Yeah, kale nga mulino kamukamulamu konna abaana bangi konna bonna emboozi ya Muzibe nze ina abaana beyandeetera abamu nga bafuuka n'abaluganda kati namwanyi nazaalibwa oyo bamuyita Rina Keys mukwano gwa Sakozi nnyonnyo weeyo mukono omwana oyo mukwano gwange njagala obulamu bwe bwonna Lwamboozi ya Muzibe alright bano ba SB4 diehards anti nga bonna bajja banemwe baleyimirirawo SB4 ebambi ne Vicky teyali musobya ensonga ddene tugitegedde bambi mwebale kati abo twakola ki twabafuna era bambi bampushinga nalina ba subscribe 1000 n'emboozi ya Muzibe yaggwako nga ndi mutwalo ogw'abasaabu so kati Muzibe essaawa zino ali mbizibu Muzibe bamuleese mu kkooti bujja bayita ffe tetumanyi na kumanya nti nno musibe simanyi waliwo abadde bamanyi nti nno musibe Muzibe obusibe bwe buno butegerekese aleeteddwa mu kkooti osinga kubanga bw'owulira emboozi eyo mbadde nkugamba nti bano be bamala omukwata ne bamutaamu mu egyo emyezi ebiri biki addamu alabikirako e Masaka eyo ku Buddu ng'asaba obuyambi nawulira nti ne bamukubirayo ne bamugobayo kati ndowooza bw'ava e Masaka addawa e Mukono jjukira Masaka yali olwo 2025 kati guno omusango ogumuvunaanwa Muzibe oguziiza mu January owaguno omwaka nga bagamba omwana gw'abadde atambula naye yamutumya mu kyalo dagamba njagala omwana asobola okunyambako era ng'agenda musasula pa month ne baleeta omwana mbukati omwana oyo bwe baatuuka Muzibe ng'atambula naye ng'asaba ssente nga era enkola ye bwe yali ng'agamba ono muwala wange munnange obudde bumuzibako anoonyewo owummulira ng'agenda afuna ki ng'afuna ruumu etya bwe yatuuka mu loogi nga yeebase n'omwana ng'amukaka akaboozi ng'atega mwana kibatu mu kutega omwana ekibatu ng'alya mbu baba bafuluma kuba mbu bwe yadda n'akawungeezi akaddako era ekiro ekyo nakyo yamukola ki naye neera n'amwongera yamuddamu nvuunula bibya anambuuzizza wano ate Muzibe yali atya yategeera atya ewali ebbakuli y'enva nemulekerawo okumbuuza ebyo ebibuuzo sinze pyara wa Muzibe siri pyara we so kati mbu waliwo omukyala ng'abuuza nnyini loogi omwana ono omuto ava mu loogi n'omusajja oyo lwaki mukkiriza abaana abato okujja mu kifo kino bwe babuuza Muzibe nga bagamba ono mwana wange kati oba akaana kanyumizaako mbu nnyini loogi kati mu kunyumizaako nnyini loogi ng'omukyala waali kwe kubuuza ebyo ebibuuzo byonna ebyabuuzibwa if I'm not mistaken I don't know sijjukira bulungi because we nadde ngoberera court proceedings bagambye omusango gwe yaguza obanga ziti 6 January 16 awo wakati w'ennaku z'omwezi 5 ne 16 January waddiza omusango ogwo e Mukono omukyala ndowooza bambi kyamukwatako ng'alaba omwana akaana kato kuyingira loogi kwegyo emyaka nange ye taata kyayingiza muwala we mu loogi omwemu Muzibe nga bamukwata recently one era tamazeeyo mwezi because this is February waba omusango yaguza nga 6 January atukkiriza oba nga bamukutte wano omulamuzi ng'amusomera emisango Muzibe tuli ku kamera positively ng'afukamira ng'akola bw'ati taata omulamuzi ize birungi waabwe birungi Ivan gwe mumanyi obulungi ndi Muzibe ndi Muzibe nsaba nsaasire simanyi kyekyandiko n'omusango gwo nakola ki naguzza naye nina ekizibu sisowolayo mu kkomera gye bansindika lwaki
ndi muzibe sina bwe neeyamba bannyambako buyambi bwe kuba kugenda mu ttooyi oba fukaawo bwebo oba kulya so nange sisobola wa mukomera badde nsaba ow'ekitiibwa omulamuzi munsonyiwe kooti eno ensonyiwe kyemwagalako asooka nakkirize bw'amanya nti giwunye akkiriza bw'amanya nti giwunye muzibe akkiriza n'agamba nsaba kisonyiwo muzibe nga yeetonda bambi omulamuzi oli alayika muzadde musajja wattu yamutunuulidde ko omuwabi wa gavumenti n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi okusaba kuno tukuwulidde era tubiwulidde so tubadde tusabayo akadde njogere n'omwana ne famire ye then tulyoke tukomewo omulamuzi ng'agamba mukulu Ivan okusaba kwo nkukoze eki nkuwulidde era buli kimu nkiwulidde n'omuwabi wa gavumenti agambye kasooka yogere n'omwana ne famire ye nga bwe bakyakola okunoonyereza kwabwe okulala omusango gwo tujja gusala oba kujja kuddibwamu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu musajja wattu Ivan birungi ng'awotose ne bamuzza n'akaggo namulabye n'akaggo nga bamuyisaawo bati ati ababwati swi nga bamuzza mu kkomera era ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 2 oba omperekera simanyi ku makya 12 nkeera mukono mu kooti 2 March bwe bamukomyawo bwe yamukomyawo nze ngenda bbawa buli kimu emboozi ya muzibe erina kuggwa naye nga famire enekkiriza ye muzibe okumujamba nti oba bannaye bamukendeeze ku kibonerezo kisinzira obusungu bwe balina nabo batya muzibe bwagamba ekituufu kiri nti nayingira so ayingira ndali ngenda nempala nali siraba tebasiba kuyingira oba butayingira bakusiba kikolwa as long as okkiriza bakusiba kikola si kuyingira oba sayingira emboozi ya muzibe bwetyo abaana kyebavudde beebuuza muzibe ebizibu byafuna wuuyo gwe bakuba wuuyo yali mu komere owasi before ne mama Fiina mwamukwatamu muzibe omusajja mugamba muzibe kale ojja laba kale kigambo kimu kale kimumalira okuvaako ebizibu byonna wetwogerera kati ali mu komera SB4 tayagenzeeko mu kooti tayawaddeyo ayinza n'oba naye yabitegedde iggulo baaba muzibe yakaguddeko kuba kibonerezo kikibawo omuntu akozezza omusango bwe butyo lwakuba gwe naye nze basoose tugamba nti bamusibye emyaka 4 ekyo tekiriyo neŋŋamba myaka 4 tagenze kuvundira mu kkomera najjo basobola ogiweza najjo basobola ogimusiba naye anyway simanyi oba vidiyo eno erimu gundi eyo yonna I don't know naye kandabe oba bwana eno omulamuzi mwe yagiridde katontlaye omusango okuba nti wasobya ku mwana oluvannyuma lwakwe okutuukiriza nti wabuze wekitiibwa nange nina kyensaba wakawulira wano nga bamugamba kooti ekusingisizza omusango gw'okukabasanya omwana teyalinze mmalirizayo yagambidde owekitiibwa nange nina kyensaba okawulidde atebera mu gy'obukulu abeka 44
ne Ivan Mugundu ono musajja mugezigezi ebyaddala teyakkiriza mulamuzi kumalayo Satu Feb. Obuzibe birungi kibeera kiddingana okutuuka omwalo y'ekyawa n'amusaba amuze mu kyalo. Wabula nti ono ate kyeyakola ekiseebukana b'e Kampala n'adda emikono n'akola kye kimu ng'eno omuwala gye yafunira omuntu gwe yeeyabiza n'amutegeeza ku nsonga era ng'ono ye yamukulembera okumutwala ku poliisi olwo n'akwatibwa. Okategedde? So muzibe musajja mmekete nnyo mu story eri mu bujjuvu bwayo omulamuzi yamuwuliriza n'agamba katuwa muwaabi wa gavumenti obudde ayogere n'omwana ne famire ye then okomewo ng'ennaku z'omwezi mmeka 2 ogwokusatu nkusalire kuba gw'omusango gwamusinze ogwo gwe mwezi mulamba kyegeeza gwagenda omumaayo kuba bali bagambye 3 Feb yaddiza omusango naye mu kuguza 3 Feb newayitawo ennaku ne bamukwata kati bwe bakugamba 3 Feb abaleka ng'ali Kampala okawulidde nadda emukono n'asigala ng'era akola ekintu nga waagira waatumya ku munyamago so kati omwana bwe yatuukira okwekyawa being that nti muziba inzoba nga baddeyo weeks nga 2 oba 3 ate tabaddemu mawulire nga mwenna temukola ki fenda tumanyani twali twamuggyako dda omumwa n'amaaso kyova abangi bwe bawulidde nti wa myaka 4 ne bagamba 44 years in prison gye bamusibye feno story abamuntu engeri yetutudde nga tugiraba tugigoberera we had to dig deep era kooti y'emukono wekitiibwa omulamuzi wondabirako omanye ekindeese kufundikira mboozi era tekigaana kumpaayo kantu abalamuzi tebagaba kantu alright deno emboozi ya muzibe nga tugivaako mawulire mangi nnyo agali mu kwetoolola mu ggwanga Uganda mwemuli still eyakava mu kkomera abadde omusibe Sami the Mighty Family Musumba yavudde mu kkomera najja n'abaako ebimuteeteganyaawo twazeemu kumulaba nga afuuse musumba ng'alina n'endiga ezimugoberera endiga zigoberera mangu Sami ndi mulokole nnoze munnange kyekyewuunyisa mwafunye pasita mukama mulungi era akolidde mu famire y'abasumba nno tani nze etoli bwandaba nga amanyi background yange agamba wa ono omwana lwaki yadda mu basiru bano bathanda ababeera n'abo obusolo naye amawulire gye gatutuma so Sami okuvaayo n'agamba alokose kozi Sami tetwamulabako ku kulokoka kwe okulokoka kwandibadde oke yes naye gw'omanyi kiringa kera ku makya asomye okuba mu nnamawulire oluva mu ssomero n'akola radio ekyo kye gwe kiringanga oli mulokole n'ogenda enkya n'ogamba nze nsiramuse n'okola omuzikiti nga ne bakuweerawo obwa sheeka nga gwe wali asaaza nga gwe asaaza irimu zonna nga zikuba obulokole buno buli so complicated being that buli complicated kyovula bwe busingamu abafere sikirumamu I am born again but I speak that truth obulokole yenzikiriza esingamu abafere yabangi ndowooza ne mu Bible nga bwe tugamba nti mu biseera by'enkomerero bannabbi b'obulimba bali babangi ndowooza yamanya nti baliyitira wano mu bulokole sigamba nti Sami mufere kuba siyinza wakana na mukono gwa Katonda cause waliwo kye tuyita a calling Katonda asobola okuyita ng'obadde eno gy'oli mu bidongo byo n'akukyusa n'obamulokole n'akugamba genda ompeereze
wabula controversies wezisinga okuba mu bulokole ti buli muntu wawulira oba afunye ekirooto nga mukama amugamba genda ompeereze alowooza bamutumye kuba musumba ye challenge bonna gye basinze okusinkana yes musumba omu mutundu awo manyi okugamba nti ojja mu church n'owasa omwana wange n'olowooza otutta omulokole awedde emirimu kumbe obadde ku mulwadde wange ali ku kitanda ng'ali mufuna doozi gwe n'otwala omulwadde ng'omanyi otutte mulokole kumbe oli ku mulwadde wange ogamba nti mukama ampadde omusajja kumbe omusajja gw'oliko mulwadde wange abadde ku doozi ya bwenzi nga bwe bumufuukidde ekizibu tannabuvaamu kyokka ate gwe omugwiridde mwezi gumu omufumbiddwa akulese mu kidaala alidde emperekeze ate onenya musumba kale laba ne b'okkanisa abayaye gye bali wakkakkana kati yabwe ebizibu ebiri mu kkanisa esa olunaku olwaleero buli amanyi okusoma bayibuli n'asoma olunyiriri lumu n'ayiga okuluvunulo oba luvunuludde kifuula nnenge akolerawo ekkanisa sami azivuula kifuula nnenge si kyeŋŋamba naye sami obulokole bubanga omwana omuto azaalibwa. That's what why it's called born again. A new creation. Bulina emitendera mw'otambulira. Yadde tolaba nti ng'Obukatuliki nti osoma n'ova mu buzaava eri n'oyambuka paka lw'ofuuka omureverand oba omufaatha oba omusista. Naye ne wano otuuka n'okkiriza n'oyatula. Nosooka omanye obulokole kyeki ng'omwana omuto gwe bazadde ne bamuyonsa ne bamuteeka ku nnywanto ne batandika okumuwera kajiiko ne bamugya kajiiko ne bamunyigira obummonde ne bamumuggyako ne batandika omuwa ku munwe gw'ettooke ne bamuggyako ne mugamba kati lya n'adduka kati ne kiri bw'okiba ye process olina okukkiriza otuule wansi bakusumbe nti you have to know the do's and don'ts. Okitegeera sami kitwala ebbanga eno bw'ova mu nsi eno ekusika nayo okuzza oba ekutulako otya mulimu emize egimu kati kangikugereze ng'okunywa omwenge ziba osanga anywa eccupa 3 ez'omwenge n'okera ku makyalo nga ava ku mwenge enkya nagamba nalokose naguvuddeko aba akulimba anywa sigala abigambe aba akulimba addayo n'amunywa ogambye nga mu Bukatuliki nti osooka kubeera muzeveeri n'okola ki paka w'ofuuka reverand. Ne Sami yandisookedde kubuulira njiri ya ku kkubo ne bwetaba ya ku kkubo mulimu emitendera nti mbadde nkyakujjira emitendera egyo gyengezaako okuwa gye gino Sami Thunder osooka n'oba ne bwe baba bakuyisa okuba omusumba tebakuyita kutandika kanisa directly you minister under someone. There is what we call associate pastors. Era omuntu yenna avaayo ng'alina obuweereza obumuzaala nga bw'owulira nti katugeze Victory Mondeeba n'owulira nti Victory Entebbe yavaawa yali mutabani wa Sserwadda Ntyani nga bw'olaba Victory Nateete Ntyani Yazidi Muwanguzi agundi erinnya lye nga linfudde mutwe yansumbanga campus nti yabeera wansi w'omusumba najja ng'akula mpola okutuuka ku ssa ery'omwesigisa ekibiina nga Bujingo ne oli gundi pastor we gye yava nti bwe yatuuka ne yeewaggula era ne bino byonna ebyajja n'ensobi okutuuka okuzimunenyezebwa tewaziwulira nga zidda ku Sserwadda bwe yasulawo omukazi n'amwogerera ebintu byonna baga Sserwadda yamulaba kyova yamwesonyiwa n'asirika being that yawabuuka eddaala ery'okukkiriza okuwuliriza abazadde bo so ne mu nsi eno ey'omwoyo oba ey'obulokole naye kiringa mu bulamu bwa bulijjo omwana yenna kati singa tukera ku makya nga twagala omwana w'okuwa omulimu wano ku Thunder Media ne tusanga omwana w'oku street nga adduka ewaabwe ku myaka 5 n'ono ava ku university nga ava mu maka gaabwe ng'omujja mu famire yaabwe ani gw'osooka okuwa omulimu ava ku university nga ava lwaki towa ow'oku street yamanyiira edda embeera oba tomwesiga bulungi lwaki oba tomwesiga gamba akaana kadduka n'ebikola byange n'akajjawa kategedde kati nekiri kiddayo eri
nti bw'otabaako na bazadde bo bakubuulirira bakugamba wano ogenze wano ebansobi obuweereza tebusobola kuyimirira okimanyi bayibuli yegamba nti omuntu atasobola amaka ge tasobola buweereza amakaago ye first priority ministry the second kyekyogezaako tegeeza wano mu kino anti olwo kati nkunnyonnyola ebituufu nga bwe birina okukolaki okubeera sami twandikkiriza obulokole bwe nnyo era ne tubukkiririzaamu nnyo singa abadde nga tumulabye ng'asumbibwako ewantu ewalala sami singa tumulabye mu kkanisa gy'avudde ng'abadde mwegayirizi abantu babikola mu busirise n'otamanya nakumanya kino lwaki kyekisinza okuvaayo kyamagero kyewuunyisa tewali adde ebyamagero mu buweereza tebiggwa bwe bityo it's a process okimanyi waliwo omuntu nga katonda yamuyita nga amaze emyaka 5 nga katonda amuyise naye nga tannatandika buweereza nga katonda yakuyita dde emyaka 5 yes naye nga tannatandika buweereza ng'akyasumbibwa akyateekateekebwa katonda tasobola kubeerawo na immediate gundi eyo mwana wange ati katonda buli kaseera abeera ne straight route bweti tabeera na shortcut abeera na straight route taba na shortcuts kyovulaba bwogezaako oyagala ogagawalira mu betting bakuba ne bwoyina ne buggwawo oba olina kugenda n'okola olina okugenda n'okola ki n'okola ebintu bya katonda bwe bityo bikola ki bwe bitambula so sami tumusanyukirako bw'aba yakkiriza n'alokoka but okutandika obuweereza yafunye endiga zimugoberera mpitirivu era nalabye yawaana ennyanga agamba lwaki abaana b'enkyukakyuka tebagenda mu kkanisa eyo sami nga yabayiirawo omubiri bannange ebya Kaisaali n'ebya Katonda okitegedde ekyo tugoberere nze nenyanya abantu nti nalabye omusumba gundi ku TikTok abuulira bulungi kaŋŋendeyo always w'omwoyo waliwo aliko ennaku zino ku TikTok awambye yasitudde ebikonge mulaba yasitudde ebikonge mulaba ate era mugoberera nnyo mwagala Pastor Ramshan bagambye mbu generational pastor by the way waliwo n'omulala nnyumira ali nansana va mu busibe eyo kati aweddeko naye bayogera ebinogamba naye kati bano basumba oyo ava mu busibe bazi yagamba abantu bagende mu kibira nga tebambadde empale bambale yafupeti bambale vests abasajja n'abakazi bagende bayingire mu kibira bakole ki basabe basinze nga ndowooza olaba bwe bityo basabe basinze kiri mu kyawandiikibwa ki but naye nabo batandikanga bwe batyo so anyway obulokole buno obuzibu bwe buliko buli bumu nti n'abalowooza nti babutwala bali ku malyansimbi nti it's all about guided by God so kati ku ffenna teriiyo atuukirira Katonda tewali nti alina woofiisi wali eri tewamuwulidde omusumba agamba ye alina essimu ya Katonda amukubira direct those are fake pastors yagambye era ng'alina endiga nga mutwalo mu kyaki ye n'agamba nze nina ennamba ya Katonda njogera naye era gwe oba oyagala okwogera naye okumubiipinga sente bweziti unity njitunda sente bweziti bayibuli eno eringa dictionary ye muntu omusiru yeka yagamba nti kino ekigambo tekiriyo but open the dictionary mu Luganda tulina enkuluze gwe nekyowuliranga ekitaliiyo mu nkuluze mwekiri so teriiwo kipya kigenda kubaawo nga tekyaliwoko mu bayibuli nga tekyawandiikibwa kuba nga tekyayogerwako ate era buli kimu mu bayibuli mwali muwaddeko wakubira Katonda essimu ng'alina ennamba nedda ate nabo be mulaba nti bagagga nnyo muno ekyo vula twalengerako ko omugagga yabonaabona n'agamba Lazarus at least kwata olunwe lw'olugalo lwo oluteeke mu
mu kamwako at least ne bonantonyezaako ettondo naye enfa but he was totally rich ng'alina buli kimu kye yali asobola okukola ki okukola soli wakugambanga nti alina ennamba ya Katonda amukubira essimu oyo yalibeera celebrated fall of the 21st century era tomugobereranga bo bafeeke pastors bangi naye njagala ne MC Meya akoleyo church kuba naye ndaba alina akabinja ako akamugoberera Meya agenda kukola muzikiti nkugambye Meya ajja kukola muzikiti so okitegeera nti bano bonna bwe bali Sami atandise ekkanisa tukkiriza nti ye naye ekituufu kiri nti bagoberere amakubo amatuufu kubanga bannange buli mwoyo gw'obuza gugenda kubalirwa ku ggwe alright sibula abatulaba deno kati ng'oleseeyo munno muleke simwagala sijja mmuwaamu nze nga nsiibula nalabye obutambi bwa Ken Mr. Ken ng'asiyaga omwana imbu mbwalabika mu katambi ako mbu yeye ng'omwana asesema oli n'amugamba mu katambi Ken sooka omuleka amala osesema n'amulemeramu bannange ebikolwa ebyo bye mukola bibi eyo ye Sodomu ne Gomora Bayibuli gweyogirako buno bonna bubonero bayita okulaba bannabbi babulimba nga bangi okulaba ebisiyaga nga bisukkulumye yiyo ne premier sigwe tusinga okwagala okulaba yayisizze etteeka kuba temumwagala kati bufulaga bobeera ku bisaawo baleese n'emipiira gye bagenda egyemu okusamba kati bufulaga buveeko nadde ndaba in fact omupiira gwa Arsenal ne Tottenham Hotspurs gwabadde ku kisaawe kya Tottenham nga gondi ya Tottenham eri mu rain va mu fulaga waliwo ku kisaawe waggulu nga bawaniseeko kibendera ekyo ekinene bazigundi baziyita batyezo ziba za kilabu ziterabaako bikopo bye bawangudde biki kati nga eyo ya Rainbow nga bagigeze bwe bati so kati baleese etteeka next season emipiira anti wabaddewo abazanyi jjukira waliwo abagundi eyo nga bagamba ojja kwesiba ekikomo ambani ng'eriko gundi ezo kati nga bazigaana ne bagamba kati bantu tugenda bakola tutya ne bagamba katuleete omupiira nga gulina colors ezo kati ate tuwonoogaana okugusamba onoobeerawa era ogenda kulaba abazannyi abalina eddiini ba Muhammad Salah baani bagamba katugende ebuwalabu liigi yammwe tetujja gizannya so kati bwe bityo n'abavubuka kyamazima matuufu twagala ssente naye ssente leka kuziika mwoyo gwo toziika mwoyo gwo sibula abatulaba kale abadde batulaba nga mutugoberera ku Deni Exclusive then kwoteeka Thunder Media mbebaza okuba nga mubaddeko nga mutulaba mwongere okubeera nga musubscribinga no likinga video no zisharinga nze Deni Beat mbagaliza bye munjagaliza bye bulungi Beyond the newsroom, where untold story is revealed.